oluguudo luvuddeko embetezi lwe lwa Cathedral Road nga luno lugendera ddala okutuuka ku kibuga ky'e Lugazi, wabula embeera gye lulimu yennyamiza nga lwonna lutandise okubomoka nga n'abaweebwa endagaano y'okulukola yaggwako dda. Abamu ku batuuze abakozesa oluguudo luno omuli n'abagoba ba boodabooda batubulidde okusoomoozebwa kwe balimu mu kiseera kino, era bwe batyo ne basaba bekikwatako okuvaayo banoonyereze ku bonna abeenyigira mu kubba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Nga mutuufu otuuka ne wootuuka nga ffe ababooda ogenda okutuuka awantu ng'olaba n'ebinnya tebaabiteekako bisaanikira. Mu butuufu singa omuntu agwa mu kinnya ekyo mumukompaseetinga mutya nga mwe abaakwata kontulakiti eno? Twakungamba nti engeri y'enkuba yatonya juzi wiiki ewedde nti esobola kolansi ng'oyo okuba obukuba oba kolansi ng'oyo kitegeeza nti bano abasajja betwaka kontulakiti eno baffere buki baffere buffere. Banira balaze obulumi ku myalo egyali girina okuzimbibwa obulungi ssaako n'okubikkako nga gino tegyakolebwa ekiviiddeko okuteeka obulamu bw'abo abaluyitako mu matigga. Wano ku nguudo zonna gwe baasembyayo okola wano olwasemba naye kati lutandise ofaanana bwe ruti. Amazzi ge baazimba Town Council ge yazimba amazzi gazzeemu ate gaatuta amayinja. Tuli mu kaseera akazibu ka kubonaabona, tweraliikirira kati abaana ate bajja kuddamu baffe. Abakulembeze nga bakulembeddwamu amyuka mmeeya w'e Lugazi Central bagamba nti ensimbi y'omuwi w'omusolo etokomoka nnyingi kyokka ng'abantu ab'olubatu be bafunamu, bwe batyo ne basaba woofiisi ez'enjawulo okuyingira mu nsonga zino. Naye tuyinza okutunira ekifo nga kiri ekindi emabega wali mu koona erijoyininga main road eno eya Kampala Jinja Highway. Already kolansi atandise okugwayo, atandise okubomoka. Ate twafuna sente nyingi ezigenze mu projekiti eno. Za kolansi ze bayiwamu kolansi zonna ate zigenze mu ettaka. Bw'otunuulira nga wano wetuyimiridde toyinza kumanya nti wano baakolawo oba tebaakolawo. So na bwe kityo enkola y'ekibuggwe tetusobola kugikkiriza. Lutajjani Kamisi, ssentebe w'eggombolola y'e Lugazi Central, atulambuza ezimu ku nguudo n'emyala era n'alaga obwennyamivu olw'enkola y'emirimu ku nguudo n'emyala. Agamba nti mu ndagaano eyaweebwa kampuni eyakola oluguudo balina okuteekako ebisaanikira ku myala n'okugizimba gyonna, wabula tewali kyakolebwa. Oluguudo olupya terunaweza na mwaka gumu, biliyoni 27 ezigenze wano. Ne ngamba gwe atulaba ssaawa zino oba nkola IGG ne minisitule bekikwatako okuvaayo okutaasa munnalugazi oba okusevinga ssente w'omusolo. Town Clerk Juliet Nakawuki bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu okubaako byayogera ku nsonga eno, ensonga zonna azeebalamye. Enguudo nnyingi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abazikola bakolaga dibengalye era tezimala bbanga ddene ne zoonooneka wadde nga zaatwala obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Titus Jemba ne Moses Serumaga, BBS Telefina, Gambuze. N'obuuka ate n'otandikira eri.